Tubalamusizzaako bannaffe mwenna abatuwuliriza wano ku laadiyo Kyabassa Famma, laadiyo Buganda, laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, omukutu guno ogwa 88 katonyeze 8 laadiyo ey'obujjajja. Kano nno ke kadde aka pulogulaamu yaffe ekiri ewala, nga pulogulaamu eno ekiri ewala ebeerawo buli lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 12:30 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 1 ey'okumakya. Era nga bulijjo okuteekateeka n'okukwanjulira pulogulaamu eno ekiri ewala, nze musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba. Ekiri ewala ne musajja wa Kabaka Wamala Balunabba. Mu ssabbiiti eno mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabassa muleeta kumanya omukutu guno ogwa 88 katonyeze 8 laadiyo ey'obujjajja, empenduzo yaffe yatusembereza eby'e Canada. Ng'eno nno amawulire ge twakujjiddeyo gambwa efuuse enzira bw'etaasizza mukama waayo okufa bw'azindiddwa obulwadde ng'ali n'embwa eno yokka batambula. Embwa eno eyogerwako yo Kilova nga ya mwaka gumu n'ekitundu, era ng'embwa eno ya mukyala Harry Moore ow'e Ottawa mu nsi eya Canada, era ng'omukyala ono ye yafunye obuzibu bwe yazirise bwe yabadde ng'atambulako n'embwa ye eno Kilova mu kitundu eky'e Stittsville, Kinyana Mpindi ne w'abeera mu maka g'abakadde be. Omukyala ono Harry Moore agamba nti ye tamanyi bulungi byonna byabaddewo, kubanga nti ye akoma kujjukira nga bali n'embwa ye eno batambula. Awo nno we yazirikidde nga ye okuddamu okutegeera ng'alaba ali mu mmotoka ambyulensi addusibwa mu ddwaliro, naye nga teyasoose na kutegeera nti ali mu ambyulensi yadde okusooka okutegeera nti bamutwala mu ddwaliro. Naye ng'ekituufu ekyabaddewo yabadde atambula n'azindibwa embeera kale katugambe nti eyeefaananyirizaako n'ensimbu. Kati embeera eyo bw'etyo mugimanyi nti egwa bugwi terabula. Yagudde eri bugwi n'azirika ne yeesamba okutegeera ebiri ku nsi. Okuva mu keererezi bino we byabadde okutuuka ku kkubo eriisa emmotoka waliwo akabanga akatonotono. Kale embwa y'omukyalo ono gye yabadde atambula nayo Kilova byagisobedde ng'atempawo omuntu yenna gw'eraba ali kumpi awo ayinza okubadduukirira. Bw'etyo n'edduka emisinde okutuuka ku kkubo awali emmotoka okulaba ng'efuna ababataasa. Embwa eno Kilova yabadde malirivu nnyo, kubanga bwe yalabye emmotoka eyasoose okujja okuyita mu kkubo, embwa eno yasazeewo okuziba ekkubo n'erigwa wakati okulemesa emmotoka eno okugiyitako, era nga yonna bw'eboggola bw'ebuukabuuka okulaga nti waliwo akabi. Kyokka nnyini mmotoka eno Dryden Owatwa ye n'atategeera mbwa eno kye yabadde egenderera, bw'atyo n'ayongera okussa ekigere ku muliro ne yeeyongerayo. Embwa eno Kilova mwana wattu teyaweddemu maanyi, yayongedde okulinda ku kkubo, era liba teriri busa emmotoka endala n'ejja ng'evugibwa omwami Daniel Piloni, era ng'ono ye yagezezzaako okutegeera okwekalakaasa kw'embwa kye kutegeeza, ng'ono bwe yavudde mu mmotoka embwa yamukulembeddemu okumutwala omukyala Harry Moore we yabadde agudde we yabadde afunidde obuzibu. Bw'atyo Daniel Piloni yalabye nga Harry Moore embeera gy'alimu si nnungi n'akatono ng'agudde, olwo ate embwa n'eryoka emukulemberamu nga bw'eboggola okumulengeza n'okumutwala awaka, nga yonna bw'eboggola era balirwana bagamba nti oluvannyuma baategedde nti okuboggola kwayo si kwa bwereere. Bazadde ba Harry Moore, mwami Randall Moore ne mukyala Diane Moore, nga bayambibwako baliraanwa baabwe n'omudduukirize Danieli, baagenze Harry Moore we yabadde afunidde obuzibu ne bamuyoolayoola okumuteeka mu ambyulensi ne bamuddusa mu ddwaliro gye yafunidde obujjanjabi, era kaakano ali bulungi. Kyokka omukyala ono Harry Moore agambye nti mu butuufu embwa ye Kilova ye katonda we, era singa si yo oba oliawo singa mufu wajjo, kubanga mu mbwa eno Mukama Katonda mwe yayise n'afuna abadduukirize, nga ye n'ebyabadde bigenda mu maaso mu nsi mpaawo kyamanyi. Harry Moore agamba nti embwa ye eno ayongedde ate kati okugyagala ennyo, era nti kati efuukidde ddala mukwano gwe ogw'olubeerere era ow'enkiso ddala. So nga bo bazadde b'omukyalo ono omwami n'omukyala bammo beeyamye embwa eno Kilova okugifunira ekirabo eky'omuwendo ddala olw'ekikolwa eky'obuzira kye yakoledde omwana waabwe n'emutaasa okufa. Akatambi akaakwatiddwa kamera mulondoola bigenda mu maaso CCTV ey'okumuliraana awo kamazeewo obwattoma n'ebibuuzo byonna ebyabaddewo ku ngeri omukyalo ono Harry Moore gye yaziriseemu ng'atambula n'embwa ye eno Kilova, nga kamera eragira ddala omukyalo ono ng'agwa n'azirika awatali muntu yenna asoose kumukoonako, nga n'embwa yennyini eragibwa nga bigisobedde oluvannyuma lwa mukama waayo okugwa. Oba oliawo ate bandiwaayirizza omudduukirize Danieli kyayinza okuba ye yakoze omuntu waabwe ekizibu, naye munnange kamera zino we ziyambira ezijjayo embeera yonna nga bwe yabadde. Embwa eno Kilova bw'etyo yeeyunze ku lukalala lw'embwa enzira ze tuzze twogerako
ezizze zibeera bakama baazo, omuli n'ezo ezibadde zibataasa okufiira mu muliro, ezizze zibataasa ku nkwe z'abalabe wamu n'ebirala. Eno nno ye pulogulaamu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabassa. Ayagala okumanya ebisingawo ku ggulire lino, genda ku muyungagano gwa kompyuta ogwa intaneti, ogende ku kibanja ekya upi.com, byonna ojja kubifuna bulungi obitegeere era obiggwe ennyalwe. Okyali mu program ekiri ewala wano ku 88.8 rediyo y'obujjajja. Okyawuliriza program ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabassa Famma, era nga musajja wa Kabaka munnassinga ow'ensonga Wamala Balunabba nze nkyakutwala mu maaso era katweyongereyo bwe tuti. Ebirimba eby'olunaku olwalumu Apuli ebikyasinze okunywa mu birala byonna akendo mu bbanga ery'emyaka 10 egiyise. Ekisooka kyaliwo nga lumu Apuli omwaka 1977. Olupapula lw'amawulire olwa The Guardian olw'Ebungereza lwafulumya eggulire ery'obulimba nga liri mu miko 7 mulambirira, nga linnyonnyola ku nsi empya eyali evumbuddwa eya San Serif, nti ng'ensi eno nsi ya bizinga, nti ng'ekibuga kyayo ekikulu nga bakiyita Bodoni, nti nga ne pulezidenti waayo ye General Picha. Ensi ssebo nno bano baagikwata obujega. Abantu baamanya luvannyuma nnyo nti eggulire lino lya bulimba era lya lunaku lwa lumu Apuli. Ekirimba ekyokubiri kyaliwo nga lumu Apuli 1962, ng'omukutu gwa TV ogwa SVT e Sweden gwaleeta ku mpewo gwe gwayita omukugu okunnyonnyola tekinologiya omupya eyali avumbuddwa. Abantu mwe baali basobola okuyita okwekyusiriza TV zaabwe eza black and white ze balina mu maka gaabwe ne zifuukirawo eza kaladi. Ekirimbo kino nno ssebo kyakwatayo ng'enjogera bweri, n'abantu abagezi bonna ne bakwatibwa obujega, ensi baagirimbulula luvannyuma. Ekirimba ekyokusatu kyaliwo nga lumu Apuli 1974. Omusajja Poki Bika ow'e Alaska mu Amerika ekiro yali yasuza asomba ebipiira n'abissa ku lusozi muwandula muliro Mount Egichumbe. Ku makya n'akeera ebipiira bino n'abikoleeza omuliro. Olwo ggwanga mujje n'ekubwa, abantu bazuukuke beetaase nti kubanga olusozi lwali luzzeemu okuwanda omuliro. Abantu badduka mu nju zaabwe era ne gavumenti ya Amerika neeweereza abadduukirize. Ensi yamanya luvannyuma nti Bika ye yali abalimbye nga n'omukka gwali guva mu bipiira bye yali akoleezezza so si lusozi. Ekirimba ekirala kyaliwo nga lumu Apuli 1989. Amawulire gaayitingana nti abantu bakyakula busukkulumu aliens nti baali bazinze ensi, nti ng'ekizungirizi kyabwe kyebongera mu bbanga mu kibuga London. Ensi n'ensi yakuŋŋaana okulaba ekizungirizi nga kikka wakati mu bunkenke obw'amaanyi. Abasirikale ba poliisi baayitibwa okwaŋŋanga embeera. Ekizungirizi bwe kyakka ku ttaka, omupoliisi omu n'asiba omutima n'ayolekera gye kyali. Kyokka yadduka emisinde mizibu nnyo bwe mwavaamu akasajja akatategeerekeka. Baamanya luvannyuma nti tekyali kizungirizi wabula yali baaluuni ennene zino abantu zibatambuliramu, ng'omusajja Richard Branson ye yagirimu, kyokka ng'ayambadde akakookolo okubabuzaabuza n'okubawuddiisa. Ekirimba ekirala kyaliwo mu 1992 nga lumu Apuli. Leediyo ya NPR yafulumya eggulire nti eyaliko pulezidenti wa Amerika Richard Nixon yali asazeewo okuddamu okuvuganya ku bwa pulezidenti wa Amerika bwe yali yavaako edda. Era ssebo ne baleeta n'amaloboozi ge ng'ayogera, nga n'eŋŋombo ye nti yali egamba nti siina kibi kye nakola, nkomyewo muddemu okuntuma. Ssebo n'ensi yonna baagikwata obujega era baagirimbulula luvannyuma. Ensi n'ekitegeera nti omusasi, bano Basharifu Lukengebeeri, bano Bamahadi Wasajjabeeri, nti ye yali afuddefudda eddoboozi okulowoozesa ensi nti pulezidenti Richard Nixon y'ayogera. Ekirimba ekirala kyaliwo nga lumu Apuli 1934. Empapula z'amawulire eziwerako mu Amerika bwe zaafulumya eggulire ery'abannassaayansi abaali bayiiyizza nti tekinologiya asobozesa omuntu okubuuka mu bbanga ng'ekinyonyi. Empapula zino zaafulumya n'ekifaananyi eky'omusajja eyali abuuka mu bbanga ng'alinga ekinyonyi kyennyini. Ensi mwattu yategeera luvannyuma nnyo nti bino byonna byali bya bulimba, byali biboozi bya lumu Apuli. Ekirimba ekirala kyafulumizibwa emikutu gy'amawulire Norway nga lumu Apuli 1905. Ng'amawulire gaalaga nti gavumenti yali esazeewo ewe bannansi omwenge ogw'obwereere, nti naye ng'abanywi baalina okuleeta we banaatwalira omwenge ogwo era bakeere nnyo ku ddipa ezaali zibalagiriddwa ewaali aw'okugabirwa omwenge ogw'obwereere. Abantu nno munnange baakeera ku ddipo ne we baali bagenda okutwalira omwenge ne basimba ennyiriri ne zikola n'amakoona. Baamanyisibwa luvannyuma nti byali birimbo bya lumu Apuli.
Ekirimba ekirala kyaliwo nga lumu April 1949. Radio IZB e New Zealand yafulumya eggulire nga erabula abatuuze b'e Auckland nti ekirimba ky'ennumba, naye kale leediyo yategeeza nti ekirimba ky'ennumba kyali kirumbye Auckland. Abantu ne baweebwa amagezi empale ze bambadde nti bazikube ebikalu mu stokisi era basiige n'omubisi gw'enjuki ku nzigi zaabwe ennumba zino zireme okubalumbagana. Era buli we wayitanga ng'ekyo kye bakoze baabalimbulula luvannyuma ne bamanya nti baali babakutta obujega. Ekirimba ekirala kyaliwo nga lumu April 1994. Amawulire gaafuluma nti gavumenti ya Amerika yali ebaza etteeka erikugira omuntu atamidde okukozesa yintaneeti. Okukubaganya ebirowoozo nno okw'amaanyi kwabalukawo okwetooloola ensi yonna okutuusa abaafulumya eggulire lino lwe baabuulira abantu ekituufu nti gaali mawulire ga bulimba. Ekirimbo kye ŋŋenda okusembyayo ndowooza kyaliwo nga lumu April 1954. Radio Con mu Amerika bwe yalangirira nti gavumenti ya Amerika yali esazeewo abatuuze bonna ab'e Hawaii ebaddiza omusolo gwonna gwe yali ebasoloozezzaako mu bbanga ery'omwaka omulambo ogwali guyise ogwa 1953. Mbu kubanga yali ekizudde nti yali egubajjeemu mu bukyamu, abantu baacacyanca okwetooloola ekitundu kyonna okutuusa lwe baabalimbulula ne banyiigirawo. Eno nno ye pulogulaamu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabassa. Obitegeere era obiggwe ennyalwe. Okyali mu pulogulaamu ekiri ewala wano ku 88.8 rediyo y'obujjajja. Mu sabbiiti eno mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala empenduzo yaffe yatusemberezza eby'omu Amerika ne tukuleetera ebimu ku bigambo eby'ensonga ebitalyerabirwa ebizze byogerwa eyali omukulembeze wa Amerika Pulezidenti Opiyo Onyango Hussein Barack Obama era ebigambo ebyo kambigendeko butereevu bye bino. Enkyukakyuka tejja kujja singa tulinda omuntu omulala oba ekiseera ekirala. Beffe be tubadde tulinda, ffe enkyukakyuka gye tuyaayaanira. Enkyukakyuka zireetebwa bantu ba bulijjo abakola ebintu ebitali bya bulijjo. Mu mbeera y'ebitasoboka, abantu abaagala ensi eno basobola okugikyusa. Bw'obanga otambulira mu kkubo eggolokofu era ng'oli mwetegefu okwongera okutambula, kyaddaaki ojja kuwangula. Ffe tetubasaba kukkiririza mu busobozi bwaffe okuleeta enkyukakyuka, wabula tubasaba kukkiririza mu busobozi bwammwe okukikola. Tewali ayinza kwekiika mu kkubo ly'amaloboozi obukadde n'obukadde agayaayaanira enkyukakyuka. Kya buvunaanyizibwa tukakkase nti twogerezeganya mu ngeri evumula so si mu ngeri ereeta ebiwundu. Entambula zaffe ziyinza okuba ez'enjawulo naye gye tulagawo ewamu. Nga tukyassa tujja kuba n'essuubi. Ekintu ekisinga obubi obukoloni kye bwaleeta kwe kusaka zigizigi mu ngeri gye tulabamu ebyafaayo byaffe. Toleka kulemererwa kwo kulaga ekyo ky'oli, wabula kozesa okulemererwa kwo okuyiga. Leka ky'oli kati kireme kusalawo ekyo ky'onaaba. Ensi etasobola kufuga nsulo zaayo ez'obugagga obw'ensibo tesobola kufuga biseera byayo eby'omu maaso. Enkyukakyuka tezibangako nnyangu, naye ate mwattu ziba zisoboka. Tuyinza obutasobola kukomya kibi mu nsi, naye ate engeri gye tuyisaamu abalala yo ffe tugifuga. Tujja kufunyulula omukono ng'omaze okufunyulula ekikonde. Mpaawo ky'oyinza kwekwasa okulemererwa okugezaako. Erimu Abamerika abatannampagira, nnyinza okuba olwaleero siwangudde kalulu kammwe, naye mpulira amaloboozi gammwe, neetaaga obuyambi bwammwe era nammwe nja kuba pulezidenti wammwe. Waliwo eyagamba nti buli musajja agezaako okubeera ekyo kitaawe kye yali amusuubiramu oba okuziba ensobi ezaakolebwa kitaawe. Buli omu ku ffe yeetaaga eddembe okusanyuka nga ye bw'ayagala, tewali alina kuvuvubibwa. Kale singa ensi eno yalina bayinginiya bangi okusinga balooya, buli kkubo erikutuusa ku kumanya lirina amateeka gaalyo, era amateeka gano tegawaanyisibwa. Nze ndowooza okusoma tekulina kyamaanyi kye kutuyamba okuggyako nga kugattiddwamu obunyiikivu. Enteekateeka esinga obukulu ey'okulwanyisa obwavu by'ebyenjigiriza ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Abantu bwe baba tebasobola kwesiga gavumenti yaabwe okukola omulimu ogwagiteesaawo okubakuuma n'okutumbula embeera zaabwe, ebirala byonna kumala biseera. Obumalirivu obwo Afirika bw'esinga okwetaaga. Eri abafuzi okwetooloola ensi yonna, abasiga empalana n'obukuubagano n'ebizibu by'ensi zaabwe okubinenyeza abazungu, mumanye nti abantu bammwe bajja kubalamula nga basinziira ku kye muzimba so si kye mwonoona. Kuba ekkubo awatali kkubo. Nja kusala emisolo ku bantu bonna abakola n'ebitundu 95 ku buli 100, kubanga mu nsi ng'eno kye tulina okusembayo okukola kwe kwongeza emisolo ku bantu abakola.
Kituufu okukitwala nti abali mu buyinza bajja kwefumiintiriza nnyo era bakaluubirirwe nnyo okutandika olutalo nga bakitegedde nti n'abaana baabwe nabo bayinza okukosebwa. Omusajja ekimufuula omusajja si busobozi bwa kuzaala wabula obusobozi bw'okulabirira gw'azadde. Olina obusobozi okukola kyonna ky'oyagala. Kati luwalo lwo okukyusa ensi. Ye tusobola. Okusoma kwa mugaso. Bw'oba omanyi okusoma, ensi yonna ekweyanjululiza. Ndi wano olwaleero nga neetowaaza olw'omulimu gwe twolekedde. Nsiimye nnyo olw'obwesige bwe muntaddemu ate neenfumiitiriza ku kwewaayo n'okwefiiriza ebyakolebwa bajjajjaffe. Obuwanguzi bwono bwokka si y'enkyukakyuka gye twetaaga, wabula gwe mukisa ogw'okuleetawo enkyukakyuka eyo. Kye nnali sisobola kuwagira lwe lutalo olw'ekisiru, olutalo olw'okupakuka, olutalo olwesigamiziddwa ku kulowooza, oluteesigamiziddwa ku kulowooza wabula ku busungu, olutalo oluteesigamiziddwa ku mulamwa wabula ku byobufuzi n'ebirala bingi nnyo ebyayogerwa President Barack Obama. Eno nno ye pulogulaamu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabassa. Ayagala okumanya ebisingawo ku gguliro eryo, genda ku muyungagano gwa kompyuta ogwa intaneti, ogende ku kibanja ekya thefamouspeople.com, byonna ojja kubifuna bulungi obitegeere era obiggwe ennyalwe. Era egguliro eryo lye lifundikidde pulogulaamu yaffe ekiri ewala ey'olunaku olwaleero. Njagala okubeebaza mwenna gye musinzidde okuwuliriza pulogulaamu eno ekiri ewala. Pulogulaamu eno ekiri ewala kugiteekateeka n'okugikwanjulira mbadde musajja wa Kabaka mu Nassinga ow'ensonga Wamala Balunabba. Tujja kuddingana lwa mukaaga lujja, Mukama Katonda bw'anaaba nga akkiriza, Ssaabasajja Kabaka awangaale.